Mama waffe yatuzaala abaana 7, 2 bawala, 5 balenzi. Wasigaddewo omuwala omu nange omulenzi. 5 bagenze. Kitalo nnyo, tofiiriddwa kinene nnyo. Nayogeddeko ekiro nyi mama waffe akyaliwo. Nayogeddeko ne maama ekiro bana bagamba bamusibire mu kisenge bamubuulire. Naye yabaga njagala kwogera n'essali. Era nayogedde naye ekiro. N'aŋŋamba nti senga mmwe ababiri temubaddeewo balinziise n'ettamale. Naye bwe mubanga muweddewo nga nze nkyaliwo, wakiri nange bankubanga ennyondo ne banziika n'oyo asigaddewo. Yabadde bulumi bw'amaanyi nnyo, era neniridde okugenda okumulaba, simanyi ddala waali. Tamale abadde mpajiruwaga mu famire yaffe. Outspoken nga bw'abadde, ayogera ebigambo bye nga bw'abiraba, ebinyiiza abamu ate ne bisanyusa abalala, naye ate nga abadde wa buvunaanyizibwa. Kikulu abadde ayagala abantu, abadde ayagala abaana be, ate nga naffe bakulu be atussaamu nnyo ekitiibwa. Kufiirwa kwa maanyi, ssebo banne tufiiriddwa. Njagala nga nvudde ku Tamale, njagala okwebaza ku lwa famire. Okusooka njagala okwebaza bwana mukulu ono okutukkiriza okusabira wano. Bwe nasembyeyo okwogera naye ng'akyakonsaltinga, nabadde neraliikiridde ssebo ndi consultation ziyinza okugaana okuvaamu amawulire ag'essanyu. Naye ssebo weebale nnyo efforts zonna ziwakoze. Njagala okwebaza abasawo ab'ekisubi, ombadde ne mutabani waffe Jereba Tamale. Abasawo abo mbatawaanyizza nnyo kubanga mbadde mbabuuza ebibuuzo buli kaseera ebikwata ku mugenzi ono, nga ne bwe musanga nga si musanyufu nga mbabuuza, ate olwaleero mwamukoze eki, ng'ali stressed. Era olwasembayo baŋŋamba nti muganda wo alabika ali stressed ne famire, kubanga ndowooza temubadde nnyo naye. Abala abeera ne ku social gondi zaabwe zibabeerako, abadde abeera ku TV, abadde abeera ku leediyo. N'olwekyo ndowooza mwandifunye emikwano gye gy'abadde abonga nagyo, bajje batuule naye, banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu. Mwalabika famire tabamanyi. Neŋŋamba famire wotamanyi, ffe twakula naye. Nabagamba ekyo kyekijja okumuyamba. So ebiseera ebisinga abadde ng'abeera mu nyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde, naye ng'oluusi tomanya kiki kibadde kimunyiiza. Naye abantu abasinga ng'oluusi taawone, mu myaka gye mmaze ate n'abalwadde be nnambudde, ndabye abantu bangi nnyo Omukama baayise, ng'era mu bulwadde babadde banyiikaavu nnyo, naddala ku bantu be baagala ng'abafamire baabwe. Ndowooza kiba kyebikiro aba alowooza nti agenda kuleka abantu abo. So abasawo ab'ekisubi bakoze omulimu munene nnyo, twagala okubeebaza nga famire. Njagala okwebaza ofiisi ya Pulezidenti. Pulezidenti Museveni akoze nnyo okulaba ng'ataasa obulamu bwa Tamale. Era twebaza nnyo abantu be yatukwasa, be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne State House.
nja kusaba omwami Baby Cool ndowooza waali wano aweevingireko abantu akoze omulimu munene nnyo okutugatta ne State House. Ate ne munnamawulire bwe owa President era naye atukoledde bulungi, Deputy Press Secretary akoze omulimu munene nnyo, ndowooza naye waali ayinza okuyimira n'atuwuubirako. Abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti office ya President naffe nga family tutuusa ku bwetaavu bwonna bwetubadde twagala. President yatuwa offers 3 era zonna azituukiriza. Okusooka yatugamba nti biiri zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yazituukiriza n'azisasula. President yatugamba nti bwemulaba nga obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde Tamale agenda ebweru, ekyo nakyo mukimbuulire, Tamale atwalibwa ebweru. Ku Lwokubiri Tamale lwafa ekiro twakeera mu miitingi ne representative President gwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale abo bakyetaagisa okugenda ebweru, era ndowooza adde balindidde lipooti ate ekiro ekyo Tamale n'afa. Ekyalo ekyokusatu President yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bwali mu ddwaliro, era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira. N'olwekyo ku lwa famire mwebaza, yeebale nnyo okuyamba mutabani we. Ekirungi nti n'omugenzi nandibadde Omukama yamuyise naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri President, kuba nasobola okwogera naye ku Sande alyoka afe ku Lwokubiri, nange nti mukulu wange mbadde nnyombesa nnyo President Museveni, yagaana okunyamba, yansuula ku jirikiti, naye ate ku ssaawa envannyuma ate akomyewo nannyamba. N'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna President gw'anampa. Nali ŋŋaanya okukolera mu kabineti ye, nali ŋŋaanya okukolera mu bitongole bye, naye kati nzikiriza nja kuddamu mukolere. Ekyokubiri naŋŋamba nti bulijjo ŋŋamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumaze. Mbadde mu ssomero njize era kati ŋŋenda kuddayo mpulakitisinge bye nsomye. Era ne mukwata mu ngalo ne mugamba munnange, singa wali okkiriza olubereberye osanga tewandituuse wano, naye kirungi okitegedde. Nava mu ddwaliro nga ndi musanyufu, era ku Mande saddayo kuba mbadde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula, naye laba bwe nzirayo ku Lwokubiri ku makya ate nensanga situation nga ndala.